Ensonga za mutabani wa Bobi Wine Solomon Kampala ziranze mu ggwanga erya Uganda. Omuzadde oyinza obutamunenya oluusi emyaka gy'abaana gituuka nabo ne gibatabukako ne baba nga balina stage we balina okuyita okusobola okubaako bye bategeera mu bulamu obw'ensi eno. Essaawa zino omukulu amanyiddwa nga Solomon Kampala ng'ono ye first son oba mutabani wa Bobi Wine Kyagulanyi, president omulonde ow'abantu. Essaawa zino omukulu Solomon Kampala ng'asomera ku ssomero erimanyiddwa nga St. Mary's College Kisubi oba liyite SMAC. Essomero ly'abaana abakolamu era abaana abalina ku bwongo. Essaawa zino nga lumu omukulu ono kigambibwa okuba nti nga lumu February 2022 Solomon bamugoba ku ssomero lino. Era mu kumugoba ku ssomero lino bamuwa suspension ya weeks 2. Owulira ng'era essaawa zino wiiki ze 2 zandibanga zaggwako. Mu kumugoba omwana ono bamusanga ne kye bayita ebiragalalagala oba giyite enjaga. Kampala ono mu kugobwa ku ssomero kuno kyaddirira okuba nti oba kiddiridde okuba nti Kampala abakulu bano omanyi balina surprise ze bakola mu ddoomu ez'enjawulo oba mu bisulo eby'abalenzi oluusi n'eby'abawala. Bakola surprises nga zino ne batandika okebera naffe nga tukyali e Uganda side za wali ku Old Kampala nga mwattu babakubako surprise ne bajja ngaawo after lunch ne babayisaamu eggaali babagamba yimirira tobaako ngeri tewenyeenya namu kati woba wazze n'akasimu woba wazze naki kyonna nga tekikwatagana n'amateeka ga ssomero ekyo baba kitutte jjukira oba teweetegese. Era mu mbeera eyo kye kyatuuse ku mukulu Solomon Kampala mwattu ne basobola okuba nga bamukutte red handed n'ebintu ebimanyiddwa nga enjaga okusinziira ku director ow'essomero lino. Era mu mbeera eyo ne bamuwa suspension letter ng'era suspension eyo yatandika nga lumu February neba nga egenda kuba ya weeks 2. Era nga mu mbeera eyo omu ku basomera ku ssomero eryo oba muyite director w'essomero eryo yavaayo oba yavuddeyo n'akonfaminga ensonga zino zisomwa mu past ne present olw'ensonga nti bagimuwa nga lumu February amawulire tegafuluma naye ate nga reportinga back ku ssomero amawulire lwe gavuddeyo. Omukulu Solomon Kampala ne baba nga bamugoba ku ssomero era nga leeta eyo eragira ddala nti omwana ono ne mu 2018 basobola okuba nga bamugoba ku ssomero eryo oluvannyuma era lw'omusanga n'ebiragalalagala. Era nga headmaster amanyiddwa nga Diodati aliŋŋanyire omukulu oyo naye kyaddaaki yakonfaminga mu phone interview n'agamba nti omwana oyo twamugobye ku ssomero. Era nga abamu ku ba staff ku ssomero eryo oba abasomesa bavaayo ne bateekawo embeera ne bagamba nti wa suspension mumuwe expulsion ave ku lino essomero. Naye ate Ministry of Education n'ebiyingiramu negamba nti omwana mumuweemu warning ey'okubiri era nga guno gubadde mulundi gwa kubiri nga Solomon ayonoonera taatawe erinnya ebintu nga ffe abawagira president bye tutajja kukkiriza. Omwana we ziba mbooko tugenda kuzeesonda tube nga tuzimuyisaamu abeeko engeri gy'addamu ku magezi alekeraawo okuba nga atuswaza bw'ati mu ggwanga lino erya Uganda. So mu mbeera eyo omwana ono bamuwa warning oluvannyuma lw'omusanga ne sigala n'ekimu ku kimu n'ebibiriiti oba giyite layita ne basobola okuba nga bamugoba. Naye olunaku nga ntono nnyo emabega omwana ono agenda kuba reportinga back to school asobole okuba nga addamu okusoma naye nga okumubuulirira kirina okuba nga nsonga nkulu nnyo eri omukyala Bobi Kyagulanyi okuba nga batereeza omwana ono mu line. Actually suspension ya week 2 yatandika nga lumu jjukira wiiki 2 ziba ennaku 14
so mu mbeera eyo omwana ono kyemanyi yazzeeyo ku ssomero oluvannyuma lw'okubanga bamubuulirira naye nga ffe tugamba nti eno yeringa warning gye basembyeyo muwa ne bamugamba nti waddamu okusangibwa ne substances zino oba n'enjaga agenda kuba atwalibwa misinde nga bamugoba ku ssomero lino erya St Mary's College Kisubi ate nga ssomero ly'amaanyi nnyo oba giyite SMARC. Kale ku Pregen Media tugamba updates tuba tuzikutuusako, likinga, commentinga era mwattu osubscribinge.